Guchoma yali asoma kugundi kutekebwako mukono. Kusoma konji. Tusoma bingi kibanga omuntu abata yawudde muleke. Kituufu. So akati abadde batandise okugamba yali asoma ku hair styling ku Victoria School of Beauty. Abadde batandise alimba. Please stop it. Ye yali asoma. Kati naye challenges zendabye ziri zimu. Omanyi abayimbi olwo bintu bye tutandika nga mu maaso eyo bwe banaabitukola ate nga ffe tuli balamu biyinza okuleeta question marks. Copyright eno ndowooza buli muyimbi alina okuddayo. Etteeka terina kutandika kubanga mu mateeka weeriri. Etteeka lina tandika mu buntu obutabba nga tetunabuteeka mu constitution naawe osooka kifiiringa. Sigamba nti kalo yabbye mpadde example. Obutabba nga tetunagenda mu mateeka ga ggwanga naawe wennyini mu society zimwe tuwangaalira. Kirabika kitya? Kirabika bubi. Oba ontegeera. Kati ne copyright erina kusooka kubeera relevant muffe nga tennagenda na mu teeka kutereezebwa. Kubanga oba onaawo copyright ng'otandikira ku face n'ogenda mu sound the way you sound. Kati kalo okugenda ne mugamba ne producer nti teekamu eddoboozi eryo it is okay. Nendowooza walina okubaawo ebisooka okuyitibwamu bano n'osinkana kuba family oba good life ne bakukkiriza okukozesa eddoboozi lya radio because AI bwekuleetera okusoundinga nga radio obakozesa eddoboozi lyani lya radio era lyoba okola ki lyoba otunda. Kakati ndowooza nti ffenna ng'abayimbi naddala kati omuyimbi nga Kalo kasiita ku level ye. Kalo kati esaawa zino kyakulabirako. Muyimbi wa amaanyi akoze show yaliko erugogo ne ajijjuza ayina hite mwaka gwedi alina cheke kibana olimba kyolulala. So okukozesa obukozesa eddoboozi lya radio nga tebakukkiriza kisobola okugenda nakyo ne kigenda naye kituzaayo ku kiri tuli mu kulwana okufuna copyright naye naffe abalwana okufuna copyright tetunnagitegeera era tennatuyingira waliwo ebintu bye tukyayiginowalinga kubanga ekiddayo nti nawe Kalo oyinza okuba kati tomanyi nti nno omuntu bw'akozesa eddoboozi lyo mu luyimba lwe nga akozeseza AI abadde alina okukusaba. So kati nze lesson gyendabyemu nti abayimbi balina okuddayo copyright bayongere nabo gitegeerera ddala mu buntu nga bo. Ne AI eno gye appreciating because the nandibadde where I'm seated nandibadde ngamba abayimbi this time they would be fighting AI but on behalf of Karo balaga they're appreciating it era balaga that's where we're headed. Naye ate AI nze wensoko giwulira wano mu Uganda na nzirayo ko nempulira nti no abazungu bagitiirawo ne bagala no balumbiddwa kakati no wano mu Grammys abayimbi bagamba AI music will be eligible for a Grammy but only if a human helps. Wano bongerayo the Grammy Award recognizes creative excellence. The rules state only human creators are eligible to be submitted for considerations for, nominated for, or win a Grammy Award. A work that contains no human authorship is not eligible in any categories. The Grammy Awards recognizes creative excellence. Ochiraba checho Grammys kyetegeeza. Recognizing obuyiiya okwatikira mu buyiiya. Kakati singa omuntu abataliiwo. Kati imagine olimba lwa Kalo luwangudde nga Grammy oba any kind of kali katunga Grammy. Yeri authorship jengamba is not eligible in any categories. Okitegeera wakati wetugamba mbuno olimbo lubeera kati luyinza okubeera lubeera considered nga ddiwo oba collabo kyokati nga obuyiiya side eri teriyo kubanga oli teyayiiya teya contributing it is the AI that contributed so that song will not be recognized. Kati ebewe nabo babikola okay ebewe nabo babikola okulaga nti yes creativity would be recognizable and all that but oyinza gwa butafunamu ng'omuntu
mu time wetu ko limba linsolo okugenda ne lwambuka ne tukana tunyina kyo sola dukola ki dufuna mbaye wenze mu byonna gakikomebwa ne Kampala kubanga ate ololimba lubaddewo kati imagine olonolwa AI singa lukuboxinga luli kale mu byonna mu Grammy tukitutte wala tukikomyewo e Kampala nze nsaba mu byonna tubikole by the way it is good for radio radio ya Fabili 18 tugenda myaka mukaga tugenda mu 7 kati kuba katubogomuka twagu celebrate nga tugenda mu 7 bwabanga paka nakati tukyasobola okumwogerako kikyalaga amaanyi ga radio so kirungi naye kakati kijja tuluma nnyo okuwulira nti omwana wa radio bamugobye mu nyumba simanya mama wa radio ali maybe yetaaga bujjanja bitalina ssente naye nga abantu basobola okukozesa omulimu gwa mutabani we nga tebalina kibakola ki so kakati nze nsaba ng'abayimbi nga ddala nga tukyali mu kupasuwinga copyright nga etteeka teririwo mu buntu bw'oba oyagala okukozesa eddoboozi ya radio approaching abantu abatuufu era nakyo nekiddeyo ku bantu abali mu bintu bya radio kati ndowooza mulaba up to now tuli mu myaka 6 naye abantu batuufu wogenda okumanya oluyimba lwa radio lwogenda okuddamu tomanyiwo ngenda ku Good Life wa Wizo oba ngenda nakawuka wa maama it is ndowooza mulaba kati nti mu bulamu otuuka ngolowooza biyise bigenze Luli time ebadde music radio nga yakafanga maybe okuzanyira mu ddoboozi lya radio okuyimbanga radio okudda music radio ekikola sasa nkizwa tekikyakola mashi makulu kati AI kati yeriko je bujja maaso wayinza okola ekinzere okukola ki okujja kakati kidali when you organize yourself emikisa gigenda okujja gikusanga weeterezezza kati ne ku side ya radio ekibuuzo kawayinza oba yabadde ayagala kugenda ninaabuuza kati ngende wa Wizo ngende nakawuka ngende mwana bali bagitata good music ndagewa ngane naye watufu okola katakola ki tamanyi simu ntufu yakku then also back to artists ekyo kiraga obunafu kiragira ddala obunafu kuba ku ssaawa eno wouldn't be discussing